Abasawo ab'enjawulo mu ddwaliro ekkulu Emulago mpozzi ate bali Mukujaganya era bajaganyiza ne bayimba ennyimba ezitendereza Katonda mpozzi ate n'ennyimba ez'essanyu oluvannyuma lw'okubeera nti ne mu kaseera kano olunaku olwaleero basobodde okubeera nga bata oba nga basindika abantu bana ne badda ewaabwe nga bamaze okubeera nga bawona obulwadde buno babadde babajjanjaba obudde buno bwonna. Mpozzi ate teweerabya nti kati mu kiseera kino tuwezezza abantu abawera 12 nga bamaze okubeera nga bawona oba nga barecoveringa okuva ku bulwadde buno obadde nga butiise ensi era obutiisizza eggwanga okutuuka ku kifaananako bwe kiti. Mpozzi Abasawo bambi akawungeezi ka leero bazze mu kujaganya ne bayimba ennyimba ez'essanyu era ennyimba ezitendereza Katonda okubeera nti abasobosezza okubeera nga bajjanjaba abantu ne basobola okubeera nga bawona. Mpozzi ate tusabe nnyo tusobole okubeera nga n'abalwadde abalala abali mu ddwaliro mu kiseera kino abali mu kubeera nga bajjanjabwa basobole okubeera nga basiibulwa badde ewaabwe. Ate tusabe nnyo Katonda tuleme kubeera nga ate tubeera nti tufuna abalwadde abalala kubanga buli lwe tunaafuna omulwadde ne wanaabeera omu buli kaseera nga tumufunye tugenda kuba twongera okubeera nga eggwanga liri mu kubonaabona okw'enjawulo kubanga mu kiseera kino abantu bangi nnyo babonaabona olw'okubeera nti mu kiseera kino tewali mmotoka zitambula, abantu tebalina ngeri gye basobola kufunamu byakulya, kwegamba enjala nnyingi nnyo mu Uganda eri mu kuluma abantu bayitirivu nnyo nga ate n'emmere gye batusuubiza nayo tetuuka mu bantu nga bwe yandibadde esaana kubeera ng'etuuka. So twesabire nnyo abantu bagende mu maaso n'okubeera nga bawona kubanga mu kaseera kano abantu embeera gye twolekedde si nnungi n'akatono okubeera nti tetulina access ku bintu bisinga ng'entambula n'ebisigadde. So Mukama Katonda yekka ayinza kati otukwatirako mpozzi ate tuwone embeera eno gye tulimu.